Mwifo kyokubanga inokozesa eddakiika 3 ku section namba 1 agenda kozesa eddakiika 3 ku kigezo kyonna. Yabuuza aba namba 1 gye muli nti ye n'abassa ku tugabane. Yasooka n'akwata aba namba 1 n'abassa ku tugabane. Asazewo eddakiika 6 azikozesa okusobola okubayamba bonna. Wabula agenda kikola atya? Njagala olabe. N'asooka aba namba 1 n'abawa answers. Jukira tabawa zonna, abawa at least 80%. Kati ono yalina connecting abasigadde newankubadde yalina namba 2. Aba namba 1 ne bafuluma beekyabwe kiwedde. Kyokka time etambudde. Yaza amaaso eri Chipen. Olaba. Yamugamba Chipen ngenda kusaba tuswitching papers. Kati kyalina mu ndowooza kwekola ekigezo ekyokubiri. Ekyebuzibwa time agiina. Babaga mwinde eddakiika 2. Kati eddakiika 2 okukola examination namba 2 ng'ate akola sections 2. Allah! Kiwesekeza nti omutwe gukukolera waggulu kamera. Birimu ne calculations. Ali ku scratch paper. Mwine eddakiika 10. Alina okukozesa eddakiika ekinene 15. Eddakiika 5 esigaddeyo asobole okusindika information okuli answer eri abasigadde. Akalimi no kaweddemu. Wono tolina kutta wadde sekenda. Tulina kuta wadde second. 5 minutes left. Wasigadde dakika 5. Mu dakika 5 balina okuba nga bamaze okufiringa in. Abaye ndeeta. Anti aba section 2 oba set namba 2 tugenda kutugabane n'aba connectinga. N'abasaako dakika zigwayo.